Omutegesi w'empaka zino Ismail Dakaba agamba nti empaka zino nkulu nnyo mu byafaayo bya rugby olw'engeri gye zigattamu abazannyi okuva mu kiraabu ez'enjawulo. Twagalawo bennyini bazimba amannya gaabwe abazannyi ba rugby bennyini. Ttiimu 12 nga buli emu eriko omukazi omu azajja ze zigenda okuwakanira ekirabo ekyakakadde akamu n'ekitundu eza siringi za Uganda ate nga wajja kubaawo n'ebirabo ebirala ebinaaweebwa abazannyi abanaaba basinze bannaabwe mu mitendera egy'enjawulo. Bo abazannyi empaka zino zibakutte omubabiro era nga bamalirivu okulaga ebitone byabwe. Ndowooza abasinga wano tebazannyira nko under floodlights. Ate engeri gye bitali bya club oba national team egenda kuba experience nungi kuba abazannyi abasinga. Mu bululu obukwatiddwa mu kibinja A mulimu ttiimu ya Wazeyi, Pearson Okia ne Andrew Orenyi, so nga mu kibinja B kirimu ttiimu omuli Arthur Mukama, Ambrose Kamanyire ne Anthony Kinene. Ttiimu za kuzannya eddakiika 14 buli luzannya era nga gye bujja n'amatiimu okuva mu mawanga g'obuvanjuba bwa Africa gajja zeetabamu. Daniel Sebakijje, WBS TV, Kampala.